Kabanda kyonna kye kiri kyonna kye weeyita mu ggwanga Uganda ffe weetuli ku internet wano tulinze few moments later and trust me zijja kutuuka nga baakawamba Muwanga Kivumbi Honorable bazzemu ne bamuwamba. David Kabanda avuddeyo ku Twitter n'agamba except you are with us naye woba toli naffe kitegeeza akako kaweddemu. Bye bigambo bya David Kabanda. Ensi ndabo ogitaddeko amaanyi naye ffe weetuli. Ekirala otunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga. Mu butuufu n'owulira ng'omutwe gukuluma. Olunaku lw'ejjo baasabye miliyoni 10 okuta omuntu 10 million just bail omuntu atalina kyakoze. Ate mumutadde muzzeemu ne mumukwata. Baganda bange eggwanga Uganda oddawo n'ogamba naye ensi yaffe eragawa omuntu n'otya n'okudda ewaka olw'okusinziira byolaba ebigenda mu maaso. Muwanga Kivumbi bazzeemu ne bamukwata omuntu gwe baatadde ejjo ku bbayiro ya bukadde 10. Mulimba basajja mmwe mututamizza eggwanga. Ye statement omukulu Honorable David Kabanda gyakoze nga bakawamba Honorable Muwanga Kivumbi. Naye nno tunavaayo kumutegeeza nti osoose okubeera w'amaanyi. Obubaka bwa mukulu David Bahati amugambye nti ensinga ogitaddeko amaanyi nti ye abange ng'olaga nti oli wa kitalo nnyo nti munnange ensi ffenna etumala. Naye amujjukiza n'amugamba nti bonna bendabyeko abazze ng'ensi bagiteekako amaanyi tebamaliriza bulungi. Tujja kuba nga tubitunuulira era ffe weetuli okuba nga tubiraba. Munnange tubadde tukyali aho Honorable Muwanga Kivumbi yawambiddwa bazzeemu ne bamuwamba era ng'ono yabadde yaweereddwa bail lunaku lwa yesterday era eyaniriziddwa namungi w'omuntu wali mu maka ge Butambala naye we twogera olunaku lwaleero azzeemu n'awambibwa. Breaking news buli munakyukakyuka otambuza vidiyo eno kiyamba ggwe. Muwanga Kivumbi Honorable Deputy President Buganda Region bazzeemu ne bamuwamba. Awo bamuwambidde awo empigi ng'ava Butambala. Bazze ne bamuwamba kati ssaawa ya leero teryamanyi waali. Bamuwadde bbeero olunaku lw'eggulo naye twogere essaawa ya leero bazzeemu ne bamuwamba. Muwanga Kivumbi nowhere to be seen. Tewali walabikako essaawa ya leero. Omusajja yakoze ekyanta amangu ago. Omuntu gwadde bbeero olunaku lw'eggulo bamuzizzaayo. Mawulire si malungi yadde n'akamu era nga bulaba akatambi engeri gye bamusikambuddemu kubanga bamujja mu mmotoka ye ate bamuyingize. Emmotoka ebadde wali olindaala ng'abasajja basazeeko buli wamu ne baba nga bamutwala. Tetumanyi oba bagenda ate kumugulako misango ki ku mulundi guno naye nga si birungi yadde. Honorable Muwanga Kivumbi bazzeemu ne bamukwata. Bamukutte bamuwambye. Omanyi omundi ogwasooka baali bamukwata. Kati kuluno bamuwambye buwambi. Abadde ava side zaawo ku muzikiti abadde ava mu Jjuma. Abadde atuse side z'empigi nga ajja Kampala. Drone ne zimusalako ne bamulya ne bamubuzaawo. Now olowooza nsonga ki eziyinza okuba nga zikwasizza Honorable Muwanga Kivumbi. Ekisooka Honorable Muwanga Kivumbi ono jjukira badde baakamala okumuta. Bamutadde yesterday. Ye n'abalala 22 yaviiriddeyo ku cash bail. Cash ng'azisasudde million 10 abamweyimiridde million 5 ezitali za buliwo. Bamukwata n'abantu abalala 22 nabo babatadde ng'ogyeko abana ababeeyimirira babadde tebali bulungi ne bagaba bakomewo Mande bo nga basasudde kakadde ka buliwo. Now bwe yavuddeyo ntandise ensonga z'endowooza eziyinza okuba nga zizzemu ne zimukwasa. Ekisooka bwe babeera bakuwa bail wabeerawo conditions ze bakuwa. Ne baga tokola kino. Kuba tebamutadde nti omusango baagugyewo nedda. Musango guvunaano ogwa terrorism. Jjukira adde amaze emyezi 6 mu kkomera. Bamukwata mu January. Musasi we gaanyookera ewuwaawo. Abantu abaali basoba ne mu 10 ndowooza ne battibwawo nga bagamba nti mutujju yali yenyigira mu bikolwa eby'ekitujju. Myezi 6 gy'abadde amazeeyo. Kakati bwe baba bakuwa bail ofulume oba oli awoze ng'ova bweru babe bongera okunoonyereza musigalamu reportinga mu kkooti. Bakuteekako conditions ezimu. Oba oli awayinza okuba nga alina ze yamenyeddewo nga yakavaayo. Ekyo nakyo kisoboka. Ekyokubiri
ebigambo bye yayogedde ng'avuddeyo byabadde bya busagwamu amazima n'adde saalabye lukuŋŋaana lwe yakubye olw'abawagizi be ng'ayogerako nabo nga bakamuta wabula abantu bansindikidde bangi nnyo ku makya nengezaako biraba naye nga bonna bali waredi nga bagamba omusajja ono tebaddemu ne bamukwata amazima nawuliriza ebigambo omusajja bye yayogedde ne ŋŋamba omusajja ono simanyi oba ali seefu yavumye n'avumavuma first family n'anokolayo amannya ana ag'abantu bagenda okufaafaagana nabo mwabaddemu omu n'amuggyako n'agamba oyo ensolede yamukuba ddaye AAA kati n'amaa n'ayogera mbu omu mukyala wa mukulu mulala n'agamba President Museveni n'asembyayo balina engeri gye bamuyitamu mutabani we balina engeri gye bamuyitamu nga ingeri yakunafuya abawagizi be yabadde nabo babadde abangi bwe yatuuse okwogera ku General Muke yabagambye mumuyitaani naye abawagizi ngeri erinnya lye bayita General Muke muganda wange General Muke gwe tumanyi bino ebiseera nti takyavumwa takyamanyira tagambwako tasongwamu tawetwa takola buli kimu amazima nagambye kino bamuyise amanya bwe ngogera wano kale nze bayinza okugamba nti reported speech naye nawuliddemu abagamba Rujuju nempuliramu abagamba Waddanga nempulira bayogedde ebigambo bingi nnyo naye nga bali mu kwekwata bwe babipostinga tekyawulikise bulungi ku General Muke gwe tumanyidde ddala nti takyamanyirwa oba nfuna bulungi so Mwanga Kivumbi bwatyo n'akwatibwa n'atwalibwa ensonga endala nti luli yali yakwatibwa poliisi omanyi byanjawulo wano mu Uganda poliisi esookukwata oba amagye ne gakwata oba drone ne zikwata ebyo byonna byanjawulo era bakutwala wanjawulo era ne mu kuvaayo ovaayo ng'ovaayo oli wanjawulo kati poliisi yamukwata omulundi ogwasooka of course bamuvunaana emisango bamuteebereza kubanga yenyigira poliisi nemukwata nemuto poliisi esookwata omuntu yenna ne bakuteekayo ne bakutwala ne batandika owuliriza omusango n'okomawo oba oluusi amagye gakwata ne bakutwala mu kooti masho biki ne bakugira ne bakuta ne drone bwe kwata oteekeddwa okgendako mu basement oyige ku Lunyankole oba osanga amaanyi ge yabadde ayogeza nga lwa nsonga nti teyagendako mu basement kuyiga Lunyankole sawa ya leero Muwanga Kivumbi babeera baŋŋonge ayinza okubanga kati yatandise dde okuwulira Olunyankole abantu abagenze mu basement bangi nnyo abagenzeyo ko ne bavaayo babeera silent basirika naye abadde teyagenzeyo nga yakoma ku poliisi n'amaliriza nga agenze mu kkomera ayinza okugendako mu basement ne tulaba oba taasirike nanga mawulire geego naye nga si malungi yesawa yakakatwe twogerera bamaze dde okubanga ate bamuyoola nga tuvuddeko eyo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo n'agambye nti kayogere ku nsonga ya mukyala minisita Justin Namere gwe twalabyeko wali mu palamenti nga empaka z'ayina lwakuba government chief whip yamugambyeko n'alaga obukambwe obw'ekitalo bantu kye bagamba nti amaalo geeyongedde. Excitement. Next person I want to speak about, okay, let's, for the sake of, because maybe she's Ugandan, I don't know. Namere is one of the persons in parliament that will likely end up like Nebanda. Not because she acts like Nebanda, but just because she can go out like Nebanda. And we may not even realize when it happened or how it happened. The reason why Namere was chosen to be in that position as a minister, and that they made sure she won the election, is because Namere is a good tool that they can use to move certain things. One of the things is she does not have any shame. She does not care what she's asked to do. She will not care to report or not. She is already inappropriate and easily soured in our taste, okay? When there are certain people who already hate Namere, it helps the Musevenis because if something happens to Namere, it doesn't necessarily have to point to them, okay? So Namere is going to be used a lot and eventually will be eliminated by an accident or some sort of poisoning. The fear that they have for Namere being that she talks quite a bit and is always talking is the fact that Namere
might speak about Anita Among in Parliament. And the fear about that is because they don't want Namere to speak about it. Nobody's supposed to talk about Anita Among in Parliament. That one we know. It is the reason why they've chosen, you know, a different speaker, and they have, you know, they give certain people the microphone and not everyone. Namere is going to be used to perform their whatever they need, their jobs, their dirty jobs, and then eventually they'll eliminate her. But right now she's trailed by ministers who have to tame her, control her, so that she does not bring up Anita Among on the floor of Parliament or on the Ansad. They don't want it recorded on the Ansad whatsoever. So she will be used, but she's not allowed to speak. Eventually, when she's done with her, what she's supposed to do, they will get rid of her. But she has done so many things already to Ugandans that I don't know if anybody really cares what becomes of Namere. I don't think so. Otuvuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo n'avuddeyo n'agamba nti obadde okimanyi nti Anita Among asobola okuwawaabira President wa Uganda wamu ne mutabani we. Ne tugamba nedda tubadde tetubimanyi, ye n'atugamba nti kale tuviire ku ntono atunnyonnyole lwaki kisoboka. Anita Among asobola okuloopa President Museveni ne John MK ne bamuliirira ate buliiririzi ssente ate nga kyayinza okukola. Obadde okimanyi ekyo? Kati kankubuulire emisango gye baggula ku Anita Among, fraud, embezzlement, corruption, enrich, okwegaggawaza, oku money laundering, emisango egyo gyonna mugimanyi. Engeri gye bakwatamu omusango guno kye baali balina okusoosa kye baasembyayo kyokka ate kye baasembezaayo kye baali balina okusooka. Mu mateeka omuntu ng'omuvunaana emisango egyo tosooka ate kugenda we kuwamba bintu bye, kubanga olina na kusooka kakasa nti byogenza okuwamba nti ddala yabigula mu ssente ezo ze yakubbako, ate ng'olina court order. Kati baapapiriza ne bagenda ne bayingira amakaage ne batwala n'abawolding ne basala ebisenge by'enzigi ne bakoona amayumba ne bakwata amamotoka ge batalina na bukakafu nti yagagula ku ssente ze bagaze yabba, nga ne court tennaba kumusalira, nga tebalina na court order, kubanga okuyingira ew'omuntu n'ojjayo ekintu kye n'okitwala olina okubanga olina court order, nga tebalina yadde ekintu n'ekimu just nga boogera bwogezi bya ku Twitter na social media. Ne balumba ne batwala ebintu ne babiteeka ku Kakalia ne babitambuza Uganda yonna, Kampala yonna erabe mbu bamuswazi, naye nga baali babikola mu bumenyi bw'amateeka. Ekintu kye bali mu kukola kati ekyokwata bakulisa oborebo okwi n'abalala kye baali balina okutandikirako, kubanga process y'emisango egyo laundering n'ebirala, fraud na biki naddala ng'omuntu ali mu public office nga olaba speaker n'abalala, giyina process nti omuntu omuba mumuteebereza nga speaker mulina okusooka ne mumunoonyerezaako even before nga temunaana kukola step yonna. Mu kumunoonyerezaako ne mukikakasa nti ateekeddwa okuba akozesa bubi office ye ng'alinamu enguzi, alinamu obubbi n'okukutambuza ssente mu ngeri emenya amateeka. Ekyo bwe mukimanya ne munoonyayo ebimu ku by'obugagga bye ne mubikakasa nti ddala ateekeddwa okuba nga yabigula ku ssente ezo zaakola ki, zaakukusa oba zabba. Awe mumala ne muggulawo omusango. We muggulawo omusango, kooti n'ebawo olukusa okufurizinga ebyo bye mulowooza bye yagula mu ssente ze yabba. Si buli kya bugagga kye nga ewala bwe baatwala emmotoka ze ne basalako amakaage gonna. Byaba yakola mu ssente ze yajja ewalala nga si zino ze mulowoozaako ze yabba, temulina we mubikwatirako omusango ne we gumusinga. Ne mubufurizinga, freezing kyeki nti mubikuumira ewantu. Kati kanko ekyokulabirako ng'amakaaga ag'ekigo ewali amamotoka ne muteekawo abakuumi ebweru nga tebayingidde, kuba temuba temunnafuna court order bakkiriza confiscating na kuyingira amakaage. Ne mubanga nammwe temubitwala kyokka nga naye tasobola bikozesa, ne mubifreezinga, account ze ne bazifreezinga nga ssente temuzijjayo naye nga naye tasobola zijjayo, then kati awo omusango ne gutandika. Omusango singa gutandika okuwulirwa nga we nalabye nti kati bw'obbora omusango gwatandise baba kyajinze, singa abeera convicted nga gumusinze, then awo court neeba wa court order okugenda mu biwambe nga kiwalaba kye baakola, kye baali baakola luli kye balina ossembyayo, that is nga gumusinze. Awo ne mujjayo amamotoka ate nga ge mujjayo n'amayumba n'ebirala nga mukakasiza ddala nti yabigula, nga ne court ekiraze nti yabigula ku ssente ze mugamba ze yabba. Singa musangayo byalina obukakafu nti yali yabigula dda oba yabigula mu ssente ziva mu masomero ge ne bizinesi z'endala, ebyo temubikwatako. Kitegeeza ebintu byonna bye baakola ku Anita Among byali bimenya mateeka. Steps baazibuuka
Yes speaker ewa waggulu buno obudde singa ato bateekateeka okumukwata oba okumukyajinga buno kubanga bandi baali balina kutandikira ku bobole bolaba kati ate be bali mu kwata kati be bali balina okutandikirako kubanga abo be bamu ku bakulembeze aba wansi mu parliament emitendera gijja girinya speaker yasembayo waggulu kati bano mu kubakwata be bajja bakubuulira paka wosemba ku speaker n'olyoka omukwata kati ate baasooka wa waggulu kati ate bali mu kukkirira wansi ekintu ekimenya amateeka so bw'owulira nti speaker yabatutte mu kkooti teweewuunya era ne bw'olaba nga ye tebamukyagi nga tebamutwala mu kkooti na biki bakimanyi nti ebintu bye baakola byonna byali bya bumenyi bw'amateeka bamuswazaswaza ne bayingira amaka ge ne baggyayo ebintu bye ne babitwala motoka ne bazitwala tewali waawo na naggulu muntu asobola kukola forensic sebe biwawulira boogera nga n'otwala emotoka y'omuntu nga tolina na court order n'oyingira amaka ge ne musala ebisenge ne mutema basement ne muggyayo ssente ze nga temuyina adde we mwali muloopi omusango kitegeeza byali bya bufuzi nga tebigoberera mateeka anytime wabateeka mu mbuga z'amateeka ojja kuwulira nti kooti yasaze bamuliyirire yes that is Uganda naye nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo abantu beeyongedde okubanga bogerera David Kabanda amafuukuule waliwo posti gya postinze nakola statement nga bakawamba Honorable Muwanga Kivumbi jjukira Kivumbi yateereddwa olunaku lw'eggulo olunaku lwaleero azeemu n'awambibwa naye statement David Kabanda gy'akoze erisa Abannayuganda nga boogera ebisongovu era ne bamusuubiza nti munnange lujja kutya olunaku lumu nga naawe akaduukulu mw'oli. Ami David Kabanda ne bannova Dennis Namala n'abalala bali mu PLU ensi mugitaddeko nnyo amaanyi ate ensi esasudde bubi abantu abatadde ku bannayuganda amaanyi. I can assure you mugezaako okulaga abantu nti mugoberera amateeka mukola ki naye mulimba. You are not law abiding. Ssemateeka w'eggwanga mumusome we mujja okukitegeera nti PLU is an illegal political outfit. Lwakuba mwe mugezaako okulimba bannayuganda. Ssemateeka w'eggwanga Chapter 12 Article ey'ebibiri-mu-8 Clause 2 eyogera ku muntu ali mmaji nti talina kubeera nga yenyigira mu byobufuzi ebiri partisan. Era akagambo kali shall mu mateeka defense forces shall be non-partisan. Shall, underline the word shall. It is a command, it is a constitutional command. Nitemugiwa kitiibwa. Bwe mumala ate nga mulugamba abantu tebagoberera mateeka. Mutukoze bubi. Uganda mugitaddeko nnyo amaanyi. Ne buli yateeka ku Uganda amaanyi. Uganda yamuwangula. Obote, Amini, Kasimu Obula, Lwakasiisi, Muwanga. Don't force Ugandans to the wall. I pray you abide. Otherwise fenna tujja kubeera ba culprits mbabuulira. Badde tukyaliawo ne zireetwa mukulu Luuswa Luwemba ono nga yali personal assistant wa Honorable Segirinya avuddeyo n'agamba nti ye ku bintu byalabye nga Honorable Muwanga Kivumbi avudde mu kkomera ate mbu we yatuuse ewaka ye yawakaniddewo mbu nedda. Enfuumula Honorable Muwanga Kivumbi gy'afuumulamu ebigambo we yakoma waatandikidde. Nze sirabangako musibe abamukomera ng'abadde alaajana n'atandikira we yakoma. Ewange tebikolayo. Wateekeddwa okubeera nti wabaddewo omukono guno. Baani ababadde ku mukono guno ogw'ekisa guno? Baani abaagutuuseeko omukono gw'ekisa guno? Omuntu okumala mu kkomera ennaku 10+ ng'ali mu kkomera n'akomawo n'afuumula ebigambo bwe bityo. Kati nkuletedde wiino leero. Ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusaako wonna woli wonna w'osinzidde. Kugamba nti gwe tuula butuuzi kkalira nywera. Buli kimu kiweetaaga okuba ng'omanya ojja kubanga okifunawo we tuli naye nga ye kakati Muwanga Kivumbi we twogerera yakwatiddwa era tetumanyi oba bamututte mu basement oba bamututte wa naye nga ye amaze dda
okuba nga awambibwa gemawulire getufunye era nga mpola mpola n'ebirala tujja kuba nga tubikutuusaako mu maaso awo sigala naffe tovaawo.